where we wanted. Emirambo esatu gizuuliddwa balubbira 15 ababadde banoonya abaana babiri abagwa mu mugga guno kati ennaku 5 eziyise. Emirambo egizuuliddwa kubaddeko ogw'omukyala n'omwana nga bannayuganda wamu n'ogw'omupoliisi nga munnansi wa Kenya. Emirambo gy'abaana okuli ogwa Hussein Palya nga badde alina emyaka 15 teginnazuulibwa era nga balubbira bakyagenda mu maaso n'okuginoonya. Naye badde banoonya omulambo gwange nga ndowooza owange yekka yali mu mazima. Naye twagenze okusanga nti basangamu omukyala ng'asitudde omwana ku mugongo era nga bafu. Kiteeberezebwa nti abaana bano okutwalibwa amazzi bali bagenze kunoga mapeera ku lubalama lw'omugga guno wadde nga bangi kubagwamu baba banaaba n'abandi nga bamaze okwesiwa amagengere. Abamu bajja nga batamidde kubanga bajja ne banywera Uganda ne baddayo Kenya, abamu bagendayo okugula ebintu kati mu kusala amazzi basangamu obuzibu bw'amaanyi olumu ne balemererwa okukola ki okugasala. Abantu bangi abagwa mu mugga guno era ne babulako n'amayitire nga ne balubbira bazuulako bamu na bamu. Bano bagamba nti basanga obuzibu bw'amaanyi okuzuula abantu ababa bagudde mazzi olw'obutaba nabikozesebwa. Omugga guno guva mu Kenya okudda mu Uganda era nga abasinga okugwamu bannansi ba Kenya. Gy'emirambo gitwaliddwa mu ggwanika.